بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله رب السماوات رب الأرض رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي أرسله إلى جميع ثقلين الجن والإنس وداعيا إلى الله بإذنه والسراج منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي أرسله إلى جميع ثقلين الجن والإنس وداعيا إلى الله بإذنه والسراج منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يقول ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال أيضا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال أيضا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إلى آخر الكلام. أتنزل الله تبارك وتعالى ثم لا جنيل الله السيبين جاني من يكون نبي محمد صلى الله عليه وسلم ومبكى محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة يتوق سائب الله سبحانه وتعالى بيمتما قبل يمقام تبلغ ما أنزل إليك محمد توكي لزاء وبتو سائب بيكو السدواكو أبان تبقام بيوكي الله bagondere Allah bate Allah bakugoberere. Allah namugamba nti bw'onaaba kikyo kikoze fama ballagta risalata ogenda kuba totuusizza ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byeyakutuma okubeera ng'otuusa eri abantu. Yatuusa omubaka abaaliwo ne bajulira ti mazima ddala otuusizza, naye kennyini n'ajuliza Allah tabaraka wa ta'ala n'amugamba nti Allahumma shhad, owekitiibwa Allah julira. Abaddu ebigambo bye boogedde bakakasizza nti ntuusizza. awwal ma unzila, ekyasookera ddala okubeera nga kissibwa ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, obubaka obwasookera ddala Allah yamugamba nti iqra, yamukubiriza kubeera nga asoma iqra bismi rabbika alladhi khalaq, soma erinnya lya Allah yakutonda. Allah subhanahu wa ta'ala ibaada gye yasooka okubeera nga awa nabbi okubeera nga akola, yamukubiriza kusooka kubeera nga asoma. Ng'okusoma okwo asome irimu yonna oba asome ebyo bigenda omutuusa ku kutegeera Allahu tabaraka wa ta'ala. Bw'atyo nabbi n'asomesebwa Jibril alayhi salatu wassalam, bw'asoma ne basomesezza nabo ne batuusa ku kutegeera okutuufu kwe baali bategedde, irimu bwetyo n'egenda ng'etambula mpaka okubeera nga yatuuka ku umma eno oba ku mulembe guno ffenna buli omu ku kyamanyi ku ddiini.
baatuule wali omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam basahaba ne basoma ayina be yasongangako nti yenna yagala okuyiga Qur'an atunenya abasajja bano nabbi n'abanokolayo yenna yagala okumanya faraid okenkuka mu kugaba emaali yabamulekwa n'ebirala atunira ono n'ono yenna yagala okumanya irimu bweti nabbi yasongangako busonzi okusinzira buli omu irimu gye yali akuguseemu gye yali amanyi kikulaga okufaayo kw'abatusooka n'emyaka gye baali balina emito egifaanana ng'egyammwe ne batuula ne basoma obusiraamu buno nga lyekkubo lyokka erigenda otutuusa kutegeera Allah tabaraka wa ta'ala na biki byatwetaaza oba byatwagaza na biki byatwesambya byatayagala tukole n'okutegeera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam irimu bwetyo n'etambula neva ku basahaba ne basomesa abaana baabwe abataalaba ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama be bayita battabi'i abo ne bakenkuka mu ddiini eno era Allah ayina be yasitula mu bo ne basukkuluma ku bannaabwe n'abasukkulumya ku bannaabwe battabi'i nabo ne basomesa abaana tabi'in nga bw'olaba nabbo yagamba nti omulembe ogusinga okuba omulungi yagamba nti gwe guno gwennyini gwenkola ki gwendiko gwe yali nabo ogw'aba Abubakari n'agamba nti oluvannyuma ogwo ogunaddako ogw'abaana b'abaana abataalaba ku nabbi battabi'i n'agamba n'ogwo ogunaddako yalaze emirembe emeka emirembe 3 okuva ku gwaliko ogunaddako n'alaza n'ogunaddako ng'awaawaawo kwali kutokota kwa irimu okutegeera okutuufu abaddu kwe baategeera eddiini eno okusingira ddala tukulaba mu umma ezo oba rather tukulabira ddala mu buwangaazi bwa generations ezo ez'emirundi 3 okuva ku mbaka eyaddako awo y'abattabi'i then ne bali abaalaba kwaba abaalaba oba abaawangala n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nebeera nga ibaada y'okumanya okunoonya okumanya nga bwe kyajja mu nyigiza y'omubaka naga nti okunoonya okumanya kiri farada kyateekwa okubeera nga omuntu anoonya kye bayita irimu ey'eddiini. Allah subhanahu wa ta'ala aya ezimu zenkoonyeeko akoona ku bukulu bw'omumanyi oba bw'omuntu oyo abeera ategedde eddiini eno. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti qul abuuza hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun mazima ddala bayinza okubeera kyekimu abamanyi n'abatamanyi. Allah ebibuuzo ebimu byabuuza mu Qur'an abatayagala ansa wabula abayagala omuddu ono afumiitirize ku kigambo kino Allah kyakoze eki kyayogedde. Ansa eri nti n'omwana omuto oyo ne bw'ogimubuuza akakasa nti tebayinza kubeera ki tebayinza kubeera kyekimu. Omuddu Allah subhanahu wa ta'ala gawadde okumanya abeera wa bbeeyi abeera wa waggulu nga bw'olaba hadithi ya Muawiya radiyallahu anhu eri mu Bukhari agamba nti man yuridillahu bihi khairan omuntu Allah subhanahu wa ta'ala gwabeera ayagalizza obulungi yagamba nti yufaqihuhu fi ddiin omuntu Allah subhanahu wa ta'ala amukenkula mu ddiini. Obulungi bwonna Allah bwagaba abuwa omuntu gwe mulabanga nga Allah amuwadde irimu y'eddiini abanga ye muntu asinga okubeera omulungi. Omuntu oyo Allah abeera amwagalizza obulungi. Abaddu bangi balina ssente naye ssente za kaseera. Abaddu bangi balina ebitiibwa bakabaka naye ebitiibwa by'edduniya bya kaseera. Abaddu bayita bajjeno Usmaya GGP JPP byonna ebyo batuuma ebyo obbalaga nti bamaanyi mu magye naye byonna ebitiibwa ebyo bya kaseera. Allah agamba nti mataa'un qalil kweyagalamu kwa kaseera kutono oluvannyuma bagenda kuddizibwa mu maaso ga Allah banjule emirimu emirungi. Allah subhanahu wa ta'ala ekintu kye yasuna nakyo ba'ambiya bonna bannabbi yali ilmu tebalina ssente ziri awo zoogerewako nti baali balina nnyingi. Wa atainahu al-hukma sabiyya. Allah subhanahu wa ta'ala ayogera ku bannabbi ba Isa ayogera ku Muhammad ayogera ku bonna bannabbi abajjaawo bonna bannabbi Allah yabasanga n'ekisookera ddala kwali kubayigiriza irimu. Bannabbi bonna Allah yabasulanga n'irimu ate yali basudde naki
kwali kutegeera okutuufu kwe bategeera Allah tabaraka wa taala n'okutegeera amateeka ge ne babeeranga balondebwa. Allah bannabbi tebasulanga na ssente, tebasulanga na bika bye baavangamu, tebasulanga na bulungi, bonna yabasitulanga na ssente. Tolaba ne Yusufu bwe twayirowoozeza nti olisitula Allah lwe yamusitula bwali bulungi, naye era obulungi bwe bwalimu ekikemo, akemo bw'omukyala gwe bayita Zulaikha, ekyamutaasa Allah subhanahu wa ta'ala okumutaasa okubeera nga amutaasa yali irimu eno gye yali alina. Yafuna okutya Allah olwayirimu Allah subhanahu wa ta'ala gye yali amuwadde, n'agamba nti ma'aadha Allah, nsaba Allah subhanahu wa ta'ala mukyala gwe Allah akuntaase, Allah abeere nga akuntaasa, era Allah n'amutaasa bi'ilmihi, olwayirimu eno Allah subhanahu wa ta'ala gye yali amuwadde kweyisiriza oba olyawo nabeera nga amutaasa ekikemo ky'obulungi, ate ekyengera ky'obulungi Allah kye yali amuwadde kyalimu fitan, naye okuvvuunuka yali irimu eno Allah subhanahu wa ta'ala gye yali amuwadde. Ne bwe kityo Allah kyagamba nti bayinza kubeera kyekimu abantu abatudde wansi ne basoma eddiini n'abantu abatamanyi ddiini. Abaddu bangi balina ilmu naye nga ilmu yaabwe duniyawi, ilimu ya duniya eno, era bwafa ogenda okulaba nga ate banoonya amusingayo okutegeera okukanika amasimu, si bwe guli. Era ogenda okulaba nga ate baleese ono akanika amasimu nga tamanyi oli, naye ng'oli yabaddewo. Allah subhanahu wa ta'ala yakola abaddu bawadde irimu ng'abantu abasinga okubeera ab'ebbeeyi. Tolaba Allah bw'abatenda be balina obeera Allah subhanahu wa ta'ala abatunuulira olwayirimu eno Allah gy'aba abawadde nga balina okusinga okubeera nga batya Allah, era akakasa ddala omuntu afunye irimu Allah n'agimuwa n'agitegeera mu bwennyini bwe okugitegeera, omuntu oyo yasinga mu bantu bonna obulungi. Allah yamutenda n'agamba nti omuntu alimu, omuntu amanye eddiini eno oba Allah gw'ayigiriza, yagamba nti innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti abasinga okutya Allah mu baddu be bamanyi b'eddiini eno. Era Allah n'aleeta obulungi bwabwe mu aya era zenkulembeza okusoma, n'agamba nti yarfa'u llahu alladhina utul ilma, yarfa'u llahu alladhina amanu minkum. Allah subhanahu wa ta'ala asitula oba agenda kusitula abo Allah abantu bawadde okumanya mummwe. Yarfa'u llahu alladhina amanu, asitula oba agenda kusitula Allah subhanahu wa ta'ala abakkiriza mummwe, n'agamba nti walladhina utul ilma darajat, n'atagamba daraja, n'atagamba ddaala, obula yagamba nti agenda basula amadaala fi hadhihi dunya wal akhirah, ku dunya kuno ne ku akhira. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeeranga abantu abafuula okubeeranga bawaggulu. Nawe kityo omuntu ayitibwa omumanyi abeera wa bbeeyi, dibudde nnyo kusala kw'amaanyi, kiyongobero kigeze eri umma eno okubeera nga twafiiriddwako mu ku bwalimu baffe ate abasinga okusoma Qur'an mu Uganda, Sheikh Muhammad Burhani Kabenge abadde musomi wa Qur'an gwenkakasa nti ensi yonna ebadde ekakasa nti seeka asoma ki? Asoma Qur'an. Emyaka gy'abadde alina ng'omulaba musajja mukulu, naye nga bw'asomera omuswafu nga tomutunuulidde, oluulya Qur'an gy'asoma obuwoomerevu bwayo, tajwiidi yekka, tahsin, byonna amateeka gonna nga mwegali, ng'owulira Qur'an eringa nga ya mwana wa myaka 17, eringa nga ya myaka 16, ng'asoma Qur'an eri empalabu yennyini, ng'asoma Qur'an mateeka gaayo, ne Allah subhanahu wa ta'ala ya lamudde nga bw'ayagala, ate nga la yus'al amma yaf'al, tabuuzibwa Allah subhanahu wa ta'ala ku kyabeera akoze. Yakola ekintu kyonna ekituufu era mu butuufu bw'okukikola era mu kaseera akatuufu era nga bw'abeera ayagadde. Bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala yatutteko ekkula nga musiiba munene ogwagwiridde umma eno, nga nkakasiza ddala kiyinza okuba ekizibu okuddamu okufuna omuntu alinga nga Sheikh Muhammad Kabenge mu kusomesa Qur'an n'emyaka egyo gy'abadde alina. Qur'an gy'abadde asoma, nga Qur'an bw'asoma mulya nga temwagala amale. Bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala yamututte. Omubaka Muhammad sallama yatugamba hadithi erimu Ahmad, yagamba hadithi Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yagamba nti inna mathalul ulama, yagamba nti ekifaananyi ky'omumanyi oba ekifaananyi ky'abamanyi b'eddiini eno, yagamba nti kamathali nujum fi sama, yagamba nti abamanyi baseeka abasomesa ba Qur'an Muhammad Kabenge, yagamba nti ekifaananyi ky'abantu abafaanana bwe batyo, yagamba nti babeeranga boolaba emmunyeenye mu bbanga awo, babeeranga emmunyeenye. N'agamba nti yuhtada biha fi dhulumati albarri walbahr, biruŋŋama byonna ebibeera mu kizikiza
ebeera mazzi n'ebeera ku lukalu mu mbeera y'ekizikiza okwakayakana kw'emmunyenye zino ebintu byonna ebiwangaalira ku lukalu nga bibadde mu nzikiza emmunyenye zino bwe zaaka ebintu bino byonna biruŋŋama ebyennyanja ekiro birya okulya kwe biriira mu mazzi lwakubanga emmunyenye zifuna ekitangaala kino okuva ku mmunyenye abantu bonna abatambula abatambuze abatambulira mu malungu ng'enkola y'Abarabu abamu batambula bagoberera mmunyenye eno ne baluŋŋama n'amanya ekkubo lyakola ki gyagenda n'agamba nti fa idhan tamasat nujum emmunyenye eno singa ezikira kyasinza okubeera nga ebintu bino ebitambulira ku lukalu ne ku mazzi kyasinza okubeera nga bibula kyanse zibeera za kika kya waggulu nnyo olw'okuzikira kwaki kwekitangaala oba okw'emmunyenye nabbi yaleetanga ekifaananyi ekyo nga kye kifaananyi ky'abamanyi abaddu baluŋŋama abaddu bangi badde bagenda batereeza Qur'ani yaabwe okuwejjesa kwe tuwejjesaamukko ku harufu za Qur'ani zemuwulira abadde Sheikh Muhammad Kabenge rahimahullah rahmatan wasi'a bwatu Allah subhanahu wa ta'ala n'atujjako ekkula tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amusiime amwaniriza olwaniriza olusinga okubeera olw'ebbeeyi olw'olwewaggulu lwayaniriza abaddu be abafudde nga balongoosezza Qur'ani ye gyasigaza almaalu wal ashaabu sente z'abadde alina ab'emikwano bonna bamuziise bonna bagenze walam yabqa lahu siwa amaluhu salih talina kyasigaza oba kyeyasigaza okuggyako emirimu emirungi nga n'omulimu ogusinga okubeera ogw'ebbeeyi ogumanyiddwa abaddu babadde boogera ku taarikhi we nga yatandika okusomesa Qur'an nga emyaka gy'ekyenda ng'asomesa Qur'an omanyi kye bayita okusomesa Qur'an nabbi yayogera ku musomesa wa Qur'an baulama ba Qur'an abamanyi ba Qur'an yagamba nti khairukum abasinga obulungi mu mmwe man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu abasinga okumanya Qur'an wa 'allamahu n'ajigiriza n'abalala abadde alina ddalasa mu mizikiti egy'enjawulo nga tafaayo ku bungi bw'abameka abasomye tafuddeyo ku myaka gy'abameka abaagala okusoma wabula nga ye hammu ye abantu bityo batereezeza ekitabo kya Allah tabaraka wa ta'ala ku myaka gy'abadde alina okwerekereza n'okwewaayo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amusiima amwagale amugaziize kabbuli amuteeremu ekitangaala amwalirire amuteekemu abo abaddu nga nabbi batulaganyisa nti abaddu abalongoofu batuuka mu kabbuli Allah subhanahu wa ta'ala nga babataddeyo yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala alagira malayika zibalirire ebyaliiro by'omujjana amasuuka g'omujjana byonna ebyokwebakako nga byamujjana babasumulire akawo ku bw'omujjana bujje nga buyingira mu kabbuli yaabwe babeereyo nga basaba Allah nti rabbi aqimi as-sa'a bamaze okulaba obulungi bw'eri gye balaga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala sheekh waffe amuteeke mu baddu abafaanana we batyo amugayizize kabbuli ye era abeere nga amuteeramu ekitangaala n'emirimu musajja akoze juhud akoze omujahada ku ddiini eno naddala ku Qur'an abange teriyo kirungi mu birungi abange kisinga Qur'an obulungamu bwonna bwe tugamba bwe tuluŋŋamirako erina kubeera Qur'an abantu bonna abagamba nti balina ilmu okukakasa nti irimu gy'olina irimu kasitejja nga tekontana Qur'an ye irimu esookerwako ddala bali abatusooka bwe tuyita abamanyi ye irimu gye basookanga okufuna nebwe kityo nabbi kyatugamba nti omuntu alim ekifaananyi kya seeko okufiira kwe twafiiriddwa emmunyenye okuluŋŋama abantu twabadde baluŋŋamirako abaddu kati bonna buli wembadde nze mmanyi ddalasa ya sheekh tebannafuna muntu ali compatible kubeera nga addawo mu ddalasa y'omuwalimu omuntu abadde toyinza kuyimirira mu swala kusaaza basiraamu nga Sheikh Muhammad Kabenge rahimahullah nga mwalimu muzikiti nga toyinza kuyimirira mu swala nga asaaza esswala ne waba wanvuyizaamu n'asoma nga mwenna muwulira munyumirwa temwagala amale ku myaka gy'abadde alina rahimahullah rahmatan wasi'a ng'asoma Qur'an ng'asomesa Qur'an Allah yamututte ng'era wolaba nabbi yatugamba nti omuntu yenna ekintu kyowangalyaku wallahi omubaka Muhammad sallama wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha teyogerako nga ajja kwagala kwe kyonna kyowangalyako Allah subhanahu wa ta'ala kyagenda okuttirako olunaku lwe babadde banyumya ku lunaku lwe yakeera mu ddalasa kusomesa Qur'an okuva ku ssaawa 3 mpaka ssaawa 9 n'agenda oba kaleerwe simanyi nawo n'asalirawo asiri n'asomesa Qur'an mpaka awo ng'agenda mu magharibi n'avaawo ku magharibi alina era omuzikiti omulala we yagenze era nawo n'asalirawo mu magharibi n'asomesa Qur'an
بعد صلاة العشاء إلى يوم زكتو ملاوي يجيز إلى نونا سازاو ناس مسا قرآن بكا كساوى بعد صلاة العشاء قرآن يوم زوان بكا كساوى السط ويفد ناتام بلد ديوه الله سبحانه وتعالى نام جيجا نبامكونا نافا نينغا وانغايدك القرآن أو داسم القرآن في الله سبحانه وتعالى أجينا كتبتي لكوشي في الله سبحانه وتعالى أجينا كتبتي لكوشي خيركم من تعلم القرآن وعلمه كانه عبد مباتوا بسنغو كبيرا برونج أقصد كبجلز وحديث ومبكى محمد صلى الله عليه وسلم جاتو غامبي نبي جاتو غامبي انتي echifana ncho mumanyi agaye chiringanga bola bemunyenye emunyenye yo yagama ati balungama kuyo oba balungamira kuyo bonnabo yagamba ati balungamira kuyo abo bonna abeera mu kizikiza fil barri wal bahr okwakayakana kwayo okwaka kw'emunyenye abaddu abeera ku mazzi balungama bali ku maato abamu bavuga emmeri zivuga zitunulya munyenye ezo tene munyenye kati mbanzira ku mwale Mombasa wano mbanzira Tanzania wano Sumaya Dar es Salaam wano mbanzira mubuze ku baddu abaseeza ku mazzi batambula batunulya munyenye ezo abaddu abatambulya ku lukalu batambulya bannamalungu batambulya batunulya munyenye ezo nti bwe nkwata wano nzire Shami bwe nkwata wano kati tudda Muzdalifa bwe nkwata wano eno balungamira kuzo nabbi kyagamba nti singa munyenye enezikira abantu bano chances z'okubula babeera balina nnyingi nabwe kityo mautul alim okufa kw'omumanyi abange musiiba munene nnyo kigezo kinene nnyo ekibiira kibuutikidde umma eno hadith endala elimu Bayhaqi asahaba gabaita Abu Darda radiyallahu anhu agama sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinawli yaddalo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagama nti mautul alim okufa kw'omumanyi yagama nti musibatun guba musiba kibeera kigezo Allah subhanahu wa ta'ala kyabeera agesezza ne ummeno yagamba nti ng'ekigezo ekyo obuso bwakyo kirimu okufiirwa ng'okufiirwa okwo tekusobola kubeera nga kukolaki nga kudduzibwawo okufiira kwe tubeera tufiiriddwa omumanyi okufiira okwo tetuyinza kubeera nga tuddizibwawo kituufu wallahi haqqan mazima ddala abaddu abamanyi tebenkanankana tulina basheekhe bangi naye baseeka tebenkanankana ng'oyagala okutegeera ekifaananyi kino nabbi kyayogerako nti mazima abawalimu tebayinza kwenkanankana buli muwalimu alina kyasinga ku munne abaddu basobola okutuula ne basomesa ayat buli omu aya emu eyo omuntu n'agenda ng'agikolamu omusomo buli omu n'annyonnyola lulwe ne basomesa ne bategeera lulwe tebayinza kutegeera kyekimu nabbi kyatugamba nti okufiirwa omusiiba guno ogubeera gweseddwa nagwo eri umma eri ekibinja ky'abantu eri abantu okufa kw'omumanyi musiiba ogubeera gubuutikidde ekifo ogubeera gweseddwa nagwo nga mu butuufu gulimu okufiirwa ng'okufiirwa okwo tekuddizibwawo umma eno kiyinza okuba ekizibu ekyokufuna omuwalimu abadde nga Muhammad Kabenge mu kusomesa Qur'an kisobola oba kigenda kuba kizibu okuba tuni abadde abakutte Qur'an ne bwe bafaanana Muhammad Kabenge abadde musajja nga urifa bitawadhihi abadde musajja mukkakkamu nga musajja asoma Qur'an amateeka gokka gamanyi mu Qur'an okusoma kwasoma mu Qur'an wallahi nga toyinza bamukulaga bulazi nti Muhammad Kabenge musomesa wa Qur'an nga musajja mukkakkamu ateematira genda oteekuleyo ku badde abakutte Qur'an we bafaanana abadde abakutte Qur'an fahamil al-Qur'an bafiz waakulayirira amalala ayina mangi okwemanya ayina kungi okukkakkanya abatamanyi kungi yeeraba waalabira ddala nga ali waggulu naye abadde musajja nga musajja mukkakkamu okuviira ddala ku ddoboozi lye n'ebigambo bye nga bibale nti Kabenge yavumye omuntu Muhammad Kabenge nti yakkakkanyiza omuntu obujulizi buliwa olabe ne banfizi omeka abajereze abatamanyi kusoma Qur'an mukkakkamu afaanana kyasomesa si waakulayirira ddera abaddu bonna abasoma Qur'an abawalimu abamu baakulayirira oba wallahi musajja oyo seeka ng'ebikolwa byewunyisa tebifaanana byakuba muwalimu musajja muyonjo musajja mukkakkamu musajja mukwatampola yoyo Allah subhanahu wa ta'ala omuddu gwe yatutte nkakasa ffenna obujulizi tubuyina si musajja waakuwaaniriza
abadde afaanana byonna abaddu by'omutenda nabyo. Nabbi kyatugamba okufiira okwo kwe tubeera tufiiriddwa wallahi kubeera kuzibu, kubeera ntuzaawo oba okufuna omuntu sinakuzaawo okubeera ntufuna omuntu afaanana ng'oyo. Era nabbi n'ayogera ekifaanane mu hadiisi eri ebadde mu Bukhari esooseeko. Nabbi era n'agamba nti in fact hadiisi eri esooka eri mu Ahmed teri mu Bukhari, eri mu kitabo kya Imam Ahmed, ekitabo ku bitabo bya hadiisi. Eno eya Abu Darda en Bayhaqi ye era nabbi n'agamba nti wahuwa nujum, omumanyi ono era abeera munyenye. Emunyenye eno obulungi bwayo n'okwakayakana kwayo abaddu bebeera nga balungamira ku yo. Nabbi n'agamba nti wahuwa nujumu tumisat, wahuwa nujum tumis, ebeera munyenye okufa kw'omumanyi. Nabbi yagamba nti ebeera munyenye ebeera ezikidde, ebeera tekyayaka, ebeera ekendedde mu kwaka kwayo. Nabbi n'atuuka n'agamba nti mautun qabilatin, yagamba nabbi alaga obuso bw'omumanyi okufiirwa ummene okutwafiiriddwa. Nabbi yagamba nti okufa kw'omumanyi, nabbi n'agamba nti okufa kw'ekika, ekika ky'Abaganda okuggwaawo, ekika ky'Abasoga bonna ne bafa ne baggwaawo, ekika ky'Abanubbi ne mufa ne muggwaawo, ekika ky'Abadaama menyayo ebika byonna by'omanyi. Nabbi yagamba nti okufa kw'ekika kyonna ne kiggwaawo. Yagamba nti aisara min mauti al-alim, kyekitono okusinga okufa kw'omumanyi. Nabbi yagamba nti okufa kwa seeka alim, seeka omumanyi, seeka gwe bayita omumanyi ye muntu asomye eddiini eno mu bwennyini bw'okugisoma, ng'atudde n'asoma erimu ddala ng'agisoma, n'asoma erimu yennyini Nabbi Muhammad sallama gye yasomesa basahaba. Allah n'amuwa ekyokubiri n'agitegeera olutegeera lwennyini olufaanana nga lw'abasooka lwe bagitegeera, oye mumanyi. Allah n'amuwa ekyokusatu n'akolera ku erimu eno gy'asomye. Abu Darda ono yennyini mu bigambo bye birala ekitabo ekimu yagamba nti omuddu toyinza kubeera alim okuggyako ng'obadde talibul ilm, ng'obadde omuntu anoonya okumanya. Era n'agamba nti ate toyinza kubeera muntu anoonyezza kumanya n'ofuuka alim okutuusa ng'okoledde ku ebyo bye wayiga oba ebintu irimu eno gye wayiga kyekikuyisa omumanyi. Kati wano nabbi omusajja gwayogerako afudde omumanyi, nabbi gwagamba nti okufa kw'omumanyi, okufa kwa seeka abalinga nze oba oliawo naawe bakimbuyega abatalina kye tumanyi, ffe kikanga kika kiramba kifa ne kiggwaawo. Bwe kibeera nga ekyetaagisa amakulu, bwe kibeera nga ekyetaagisa okutaasa obulamu bw'omumanyi kyetaagisa kuggwaawo kwa kika ky'Abaganda, nabbi yagamba nti waakiri ekika kiggwaawo naye ng'omumanyi tafudde, naye nga seeka tafudde. Kikulaga okufiirwa nti okufa kwa seeka sheekh omu ng'afudde. Nabbi yagamba nti okusalwa oba obuso bw'okufa kw'omumanyi abadde aggyibwako irimu, okufa kw'ekika kyonna ky'omanyi mu bunene bwakyo, mu bwebbeyi bwakyo, mu bulangire bwakyo, mu bumejja bwakyo, mu bugagga bwakyo, mu kwemanya kwakyo. Nabbi yagamba nti okufa kw'ekika kyonna okuggwaawo kye kitono okusinga okufa kwa seeka, kwe kusinga okufa kwa seeka. Lwaki? Kubanga abamanyi wano we bagenda bakendeera, obutamanya bugenda bweyongera. Abadde batera okukoma oba bayinza okukoma ku butamanya, abayinza okuziyiza oba Allah subhanahu wa ta'ala kwayisiriza okubeera ng'akoma eddiini ye, babeera bamanyi bano. Ne mukityo bannaye kufiirwa tuyitirize nnyo okubeera nga tusabira mukadde waffe seeka, Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'akola ki, nga amusaasira. Kyo nno kitulaga tubeere nga twenyagira okubeera nga tukozesa abamanyi bano, Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga tannaba kukola ki, nga tannaba kubatwala. Tukozese baseeka nga Allah subhanahu wa ta'ala tannakola ki, nga tannaba kubatwala. Akaseera kagenda kutuuka ng'onoonya omusomesa wa Qur'an nga toyinawo omujja. Akaseera kagenda kutuuka ng'onoonya omusomesa wa Qur'ani nga toyinawo omujja. Asomesa Qur'ani ddala nga Qur'ani ntuufu kizibu okubeera ng'omufuna. Baseekayo batyo bagenda bakendeera bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala bw'agenda akendeeza irimu. Hadithi endala
صحابة قبيت عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنهما صحابة حديث الإمام البخاري أقام سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام نولي يدلون بك محمد صلى الله عليه وسلم يقول يا جماعة إن الله لا يقبض علما انتزاعا الله سبحانه وتعالى تجاو علم وبقى الله تقوى علم وينو ناجي قواتا ناجي جو منودكم وبانغا ولوان تجاو قرآن منودكم نجاو بتابع حديث منودكم الله سبحانه وتعالى بواتو السبوات على علم ne sahaba na tunyuza tumbaka agaba ti Allah subhanahu wa ta'ala la yaqbidu al-ilma al-intiza'an Allah subhanahu wa ta'ala takwa tayrimu eno jitwara murodigum yagamba nti yantaz'ul min al-ibad ilimu eno Allah subhanahu wa ta'ala jabira tadde mu bantu Allah subhanahu wa ta'ala tajitwara murodigum nagamba nti walakin yaqbidu al-ilma biqabd al-ulama Allah subhanahu wa ta'ala ajawilimu jabira taddem bantu oba jabira taddem mu kitundu Allah subhanahu wa ta'ala ajijjawo yagamba nti okubeeranga ajjawa abamanyi kikulaga okufa kw'omumanyi okufa kwa seeka bukendeevu twafunyemu ko kukendeera ku saidi ya Qur'an ne baseeka balala bagenze bafa Abdul Karim Basan Kirya baseeka bonna abagenze bafa Abdul Karim Abdul Hakim Sekimpi bonnabo rahimahumullah rahmatan wasi'a so Allah subhanahu wa ta'ala birenga ne baseeka bangi abonno betuliyako ye batono nenga bangi seka goloba ne yafuddawe mabegako abadde sheikh mulungi nnyo baseeka ba hadithi bangi Allah subhanahu wa ta'ala batutte buli wola bango omuwalimu ng'agenze oba omuwalimu ng'afudde kabonera akalaga ummeno nti tufunye obukendeevu oba okukendeezebwa mu irimu Allah subhanahu wa ta'ala jabadde atadde mu bantu nabbi kyatugamba hadith Abdullah nga bwatugambye ibn Umar ibn al-As radiyallahu anhuma ti Allah subhanahu wa ta'ala tateeka irimu oba Allah subhanahu wa ta'ala rada tatwala irimu kujijja mu bantu n'agibajjamu omulundi gumu naye yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala atwala irimu walakin yuqbidu al-ilma biqabdi al-ulama Allah subhanahu wa ta'ala atwala irimu eno nakubeera nga atwala abamanyi b'eddiini nagamba nti hatta akaseera katuuka nga abaddu akaseera katuuka nga beetaavu bakumanya ku nsonga ya ddiini ne bamagamaga bafuneyo gwe banoonya abeere nga abalungamya ku nsonga y'eddiini nabbi yagamba nti banoonyayo musajja nga juhala oba juhala tumuyite tutya mu luganda olutuufu nagamba nti hatta idha lam yabqa alim akaseera katuuka nga tewasigaddeewo muntu ategeera ddiini eno ahkamu tajwid ngamba nti tebakyamanyi tewasigaddeewo muntu gwe babuuzaku mu mbeera za tahsin mu Qur'an abantu gwe beebuuza mu tubuulire edgham kyeki tubuulire gunna kyeki mad eneekomawa eneeramuwa maddu lazim n'ebirala n'amateeka amalala nga bwe bagamanyi abaddu abaleero tuteeka ku budde ne musomako ku kitabo kya Jazari amateeka abaddu batuuka nga tebalina agenda bawabula kubatereeza mu Qur'an hurufu al-ijahiyya zaatuba zitya eno baje olulimi balusimba batya wanti bayimirirawo nabbi kyatugamba nti akaseera katuuka nga lam yabqa nga tewasigaddeewo alim nga abantu bano tebasigaddeemu muntu yenna ayinza balungamya ku nsonga ya ddiini yagamba nti ittakhadha naasun ru'usan juhala abantu beefuniramu beeronderamu gwe balaba afaananira ng'amanyeemu eddiini naye ng'omusajja ono nga jahir tategeera ddiini abantu ne batandika omubuuza ebibuuzo by'eddiini munnange wantusoma otya wantukola otya okusembula butya ku kino nabbi Muhammad sallama n'agamba nti omusajja ono fa aftaw bighayri ilm omusajja ono n'atandika okulamula ku butali kumanya oba ku kyatalinaako kukola ki kumanya n'agamba fa adallu omusajja ono n'abeera ng'abuza n'abeera ng'akola ki ng'abuza
era naye kenyini nabeera nga akola ki nabe kenyini nabeera nga abula hadisi eri mu Bukhari nawe kyo kikulaga akabenje k'okubeera nga tufiiriddwako ekkula. Allah subhanahu wa ta'ala wama naqulu illa ma yuridi rabbana fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah subhanahu wa ta'ala kyokka kye twogera tetuyinza kwogera okujjako ekisiimisa Allah era nga bw'atusuubira okubeera nga twogera bw'atyo Allah bwe yalamudde bwe yayagadde n'atwala sheekh waffe. Wallahi abadde musajja mulungi nnyo mu Qur'an. Nze nganze simanyiyo muntu omu ku bantu abadde basinga okunsomera Qur'an nempulira nga ennyumirwa mu Uganda wano nga Sheikh Muhammad Kabenge rahimahullah abadde musajja omusomesa wa Qur'an. Kikulaga akaseera akazibu ke tulina oba akaseera oba eddibu eddene eryagudde mu kisaawe kya Qur'an. Baani abagenda okusomesa abaddu babadde asomesa Qur'an amagana onyonyo omusomesa asomesa. Wallahi abaana bangi batakharraja mu jami'a ez'enjawulo bavudde ma'ahadi ez'enjawulo bavudde gye bavudde naye nga onoonya adda mu bigere bya Sheikh Muhammad Kabenge mu Qur'an. Wallahi al-azim ayinza okukubula oba tetunnaba kumulaba naye shobannaye tukozesa abamanyi bano nga chance ekyaliwo. Bw'oba olina sheekh yenna gw'omanyi ng'akyaliwo bannaye mukozese. Akaseera kagenda kutuuka nga nabbi bw'atulaga akaseera akazibu eri umma eno. Akaseera kagenda kutuuka nga irimu egendedde ddala nga irimu ebulidde ddala nga wula hadithi endala. In fact hadithi endala naye erimu Ahmed bwe baseerabidde hadithi ya Abu Humamata radiyallahu Abu Humamata bwe baseerabidde Abu Humama zukira hadithi eyo yatunyuza n'atugamba nti qala Rasulullah sallama agamba mbaka musana agamba nti ya ayuha nnas khudhu min ilmin mubeerenga mufuna okumanya mubeerenga mufuna okumanya amakulu mutule wansi muyige eddiini yammwe. Nabbi n'agamba nti qabla okubeera hadithi njerabiddemu naye nga nabbi yagamba nti ng'akaseera tekannaba kutuuka nga ilimu eno okubeera nga ejjiddwawo biidhnillah. Bwenna banjukidde hadithi eyo naye ng'eyagala okufaananamu n'eno eri nabbi era yagamba nti mwanguwe mwenyagira okumanya mutuule mufune okumanya munoonye okumanya akaseera nga tekannaba kutuuka nga erimu eno ejjiddwawo amakulu. Kino nabbi kyatugambye tibiqabdi ulama nga abamanyi bano tebannaba kubeera nga baggibwawo. Bw'oba olina omusomesa wa Qur'ani gw'omanyi genda otule wali omusomesa wa Qur'ani otule osome yasaruna. Bw'oba olina omusomesa gw'omanyi owa aqida genda otule wali omusomesa. Abasomesa abo walimu bano umma yonna kati eri mu kuwammaata musomesa wa hadithi nga Abdul Karim bwe yali asomesa. Abaddu bali mu kuwammaata kunoonya basomesa ba byonna bye tumanyi bye tufiiriddwa abaddu nga bye twali tumanyi buli omu yali amanyi okusomesa ku balimu baffe bonna abagenze. Bwe bityo ebizibu bya umma bwe bigenda okufaanana tukozesa abo walimu abaddu mbakubiriza bwe tumalanga esswala nga waliwo omuddu yenna ajjukiza funa ka chance kozesa chance eyo tuuleko. Gubadde mulembe guno ng'abaddu bakyusizza duli abayizi be baanoonyanga abawalimu basomesa. Kati tuli mulembe ng'ate kati abawalimu be banoonya abayizi ab'okusomesa. Abayizi tebakyalina budde. Abayizi tebakyalina sakatayi. Abayizi sebo tebakyalina budde. Tuli mulembe nga baseeka be banoonya abayizi ab'okusomesa. Abayizi tebakyalina budde. Era ogenda okulaba nga ffenna olumala esswala nga buli mwaka ate obugatto bwe buniigiina bwe nga afuluma omuzigo naye nga wallahi tamanyi tahiyat, tamanyi kufuna wudu, tamanyi sunna za wudu, tamanyi wajibaati za wudu, tamanyi swala, tamanyi al-fatiha, tamanyi naye yawangala bw'atyo okukutama mulaba akutama asiya busiya nswi n'agenda kuruka n'agenda ku sujjada oli olimi ogenda okulya obugambo obuva mu bwe buno ogenda naye basoma dhikiri ki. Abadde esswala ezisinga otwanguyira okusaaza esswala ya asiri n'eya dhuhuri naye noonyayo abaddu mu basajja bakulu ng'omu esswala ya magaribi n'isha ne subuh era gakitaye teyasomesa ddiini kyokka ali Kampala asuubula mu kikuubo kitaawe si yamulaga e Kampala gye basuubula. Ne bwe kityo bannaye tukozesa abamanyi ng'akaseera kakyaliwo. Akaseera Allah subhanahu wa ta'ala nga tannatwala bawalimu. Akaseera kagenda kujja nga tunoonya abawalimu ab'okutusomesa nga tebaliwo. Nga bw'olaba nti tuli mu kaseera abawalimu banoonya abayizi ab'okusomesa tebabalaba. Noonya ddalasa erimu abayizi nga baatandika 5 ne bagenderera nga 5
mpaka omwalimu oba Allah bamujuya nga bali 5 abaddu abatusooka abalongoofu otunya obulamu bwabwe abaddu baatuulanga nga beera ne haraka ya Qur'ani mu masjid naye nga lunaku abayizi bagenda beeyongera abaddu basomesanga hadith aba Shafi'i baali bonna bayimamu betuwulira ba Ibn Qayyim al-Jawzi ba Ibn Taymiyyah babeeranga ne darasa ze basomesanga ba'da salat naye nga oyinza okugamba abantu bazze mu jjuma tulero umma bwefaanana abaddu gye tukomye obutamanya ddiini eno gye tukomye okwesamba okumanya abantu tebakyalina budde balina obudde obukuŋŋaana ku meetingi z'empaga tebalina budde butuula kusoma irimu balina obudde obukuŋŋaana mu World Cup tebalina budde bwakutuula kusoma ya saruna abaddu balina obudde obukuŋŋaana mu nkuuka tebalina budde bagenda kukuza mazaalibwa simanya nga atudde ku namulondo ya biki bagenda kukuza bushiriku bwabwe obwo obudde abaddu babulina n'awaayo olunaku lulamba atuule alabe omukolo gw'obushiriku ogw'amatikkira amatikkira g'obushiriku obuddu n'atuulaawo wamazaalika ataddemu ssente ataddemu obudde tayagala kusubwa enjala emulumye n'agumiikiriza n'agattako kkoowa naye ng'asanyuse ngewa Allah afunye ezzambi nashu bannaye sissangayo akadde otuule osome ki eddiini bw'owulyanga nti waliwo seeka agenda okusomesa yamba omwoyo gwo tofulumanga tuula osome ndewuzibeera eddakiika 2 noonyayo omusiraamu seeka wange noonyayo omusiraamu mu muzikiti wano nga mu mutwe gwe asobola okwezaamu hadithi 5 ng'awezaamu hadithi ezi naye abaddu kati bamanya ebigambo by'ebujiri nsikize kampeyini eziriwo ebigambo by'abali simanya baani abo bwe baayogera nga bakuba kampeyini abantu ebigambo bibali wano mu mitwe naye tebalina budde butuula busoma ddiini akaseera kagenda okujja nga nabbi bw'atugambye akaseera kagenda kujja ng'abantu tebasigaddeemu muntu ayinza bbawula ku nsonga ya ddiini bafuneyo omusajja omubuyabuya omusajja jahir aba musajja tategeera aba tamanyi murakkab abamagaye nga balabungu balaba ayambadde ekkanzu ogaa nti munnaye wama seeka tulamule bamuyite seeka waabwe alamule abuze naye kennyini abule eyo umma bwetu bwegenda okufaanana bagenda okudda mu maaso ga Allah nga buli omu akubiriza munne gwe waŋŋamba inna kunna lakum tabaa gwe waŋŋamba gwe watulamula gwe wambuza abaddu bwatyo bagenda okufaanana bagambe nti rabbana arina alladhaina adallana min aljinni wal-ins bagamba Allah nti Allah tukusaba otulage adallana abaatubuza mu bantu ne majini alina mukwano gwe yamulamula nabusho bannaye kutuula kusoma irimu eno tugumiikize tule tusome ya sabbu maaso eyo tujja kubeera abasiraamu abalungi maaso eyo osanga enju nga taata Qur'an tamanyi maama Qur'an tamanyi omukozi yetobuuza bonna enju yonna tamanyi kusoma Qur'an naye teriyo n'omu akolaki teriyo n'omu afaayo nabbi kyatugambye nti mawtul alim okufa kw'omumanyi kibeera kigezo gubeera musiiba kubeera kufiirwa ng'okufiirwa okwo kutufiiriddwa mutuufu kiyinza okuba ekizibu ekyokufuna omumanyi abeera afaanana bw'atyo kizibu okufuna omuntu abeera afaanana bw'atyo kufiirwa oba olyawo kwe twafiiriddwa mu kisaawe ky'okusoma Qur'an okufa kw'omumanyi oba okwa seeka kwe yafudde n'abalala bamufaanana bangi abagenze betumanyi ne betutamanyi abannayuganda betwogerako ate abali ebaali wa Uganda bangi nabo kikyo kye mbadde njagala mu bigambo byange abange tukozesa abamanyi bano Allah subhanahu wa ta'ala nga tannaba batwala tutule wali abawalimu tutulia myaka gyalina na ssente ze simanyi na kitiibwa kye simanya biki simanya ebbanga ly'omalanga okakasa nti irimu gyasomesa ntuufu ebbanga ly'omalanga okakasa nti seeka irimu gyakola ki gyasomesa ntuufu tule wali omuwalimu obeere ng'osoma akaseera kagenda kujja nga twegomba okufuna atujjukiza nga takyaliwo nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo atutte nga Bukhari ebitabo bya hadithi biri mu muzikiti naye ng'osanga muzikiti nga temulimu n'omu asobola kusomamu hadithi n'agisomesa abantu akaseera kagenda kutuuka nga Qur'ani zijjula mu mizikiti mu bubokisi obwo nga Qur'ani ziba naye ng'abantu bonna abali mu muzikiti temulimu ayinza kusomamu aya n'emu nga ntuufu akaseera ako mu maaso kajja nabbi kaatwewaza oba kaatulaga mu maaso tukeetegekere Allah subhanahu wa ta'ala irimu ntagitwala mulundi gumu nga nabbi watugambye
atugambye nti okutwala kwa irimu eno Allah subhanahu wa ta'ala kwagitwala biqabdi ulama atwala abamanyi bano agenda jawo somesa ba Qur'ani Muhammad Kabenge takayayingidde najjawa ba hadithi bano Abdul Karim natwala bano basekimpi natwala obasane kirya natwala abalimu walimu abo badde omanyi bolabanga obo balimu omugaso eri umma n'abalala bangi bwatyo Allah agenda atwala ogenda okulaba nga tusigadde muzikiti wano nga twebuuza ani atusaaza nga tulamu ayambadde kanzu enyirira nga tumugamba dde emimbali otusaaza ng'asoma lwa Kimani Rahim Iyaka na'budu ani yamuta gairi magazubi n'ebirala ebifaanana bwe bityo ng'ate tumukaddasa ekitiibwa kyokka kye tumuwa nga tulabye ddala sheekh mukulu naye nga muyasaruna tayinza kukulaga bba uyeriwa tayinza kwatula aini tayinza kwatula ladi ebyo byonna tabiwulirangako wabula nga ffenna gwe tukakasa nti oyo yatusinga okumanya Qur'an nabwekityo kagenda kuba kaseera ka buyabuya naye kyembadde njagalamu tubeere nga tukozesa abawalimu nga bakyaliwo abasomesa ba Qur'an tubakozese aba hadith tubakozese abafiqhu tubakozese bonna gw'omanya alina kyamanyi mukozese ng'akaseera Allah subhanahu wa ta'ala kyamutaddewo kasana amutwala tujja kuwammanta okumunoonya nga tetukyamufuna abaddu kati banoonya ani abasomesa Qur'an oluvannyuma Sheikh Muhammad Kabengo okufa haraka zonna eza Qur'an zabadde alina nazo abayizi bonna kati bawammanta ani atusomesa Allah bw'atyo bwe yageze Allah bw'atyo watwala abaddu be nga tebannaba kwonoona nesho bannaye tulongoose saawa yonna Allah yagamba nti aynama takunu yudrikkum al-maut walau kuntum fi burujin mushayyada wonna we munaaba muli tomanyi ogenda ddi gwe n'emyaka bw'oyongerayo okusoma eddiini nja gisoma nga nvudde Dubai omanyi kati bwe naafunamu ka off sebo kati abaddu twatuuka ku levo nga omuddu akadde kayina kalabanga okusomeramu eddiini nga talina byakkola mukama wange wanaaba mpadde muliivu nja kutuula nsomera sarut bo baswahaba ate bwe baafunangamu kachansi bafunangamu akadde akatali kakusoma ddiini ke baakolerangamu ke baanoonyezangamu edduniya ferero kyennyumu omuddu n'ayogera nga tatidde namu naga nseekalwa kuba nti kale era ogenda okulaba tuba tugenda okwejjukanya ku magaribi imaamu amir era aterogamba kubeera abasiraamu bo batyo bebafaanana bannaye abatalina byakkola musobola okugumiikiriza ne twejjukanya kituuse ku levo ng'abadde okusoma eddiini eno nga talina byakkola era naye kenyini agaa nti kale seekala wakwamba bize naye wenaafunayo akadde nga sirina byakkola nja kujja ntuula ensoma eyasaruna akaddeko okusoma eddiini ng'omuddu talina byakkola naye zanya waliwo akaseera k'okussa pamba mu kamwa ne mu nnyindo ebyokkola ojja bifuna awo ewali ebyokkola ebituufu nga weegomba okudda okusoma naye nga tokyalina kadde kasoma akaseera ako kajja hitta abai oyagala oba toyagala kagenda kujja nga tokyayinza kudda kulongoosa ekyo bannaye tulongoose Allah atugambye nti walau kuntum fi burujin mushayyada mu aya endala Allah yagamba nti inna al-mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum okufa kwe mudduka ne bwopalappalanya simanya abantu kati leero bamize ebikeerenda mbubyogera obuwangaazi babagaye mulye gulinizi simanya emyaka gigira tokaddiwa mangu abantu bapalappalinyiza amagezi gonna bwagaboogera obuwangaazi mu dduniya naye baganya okutuula okusoma al-Fatiha tahiyatu yokka otunya aba yunivasite gye basoma bagana afe abali ku kyeyo amaanyi ago ge bakozesa singa abadde afunvubidde kutegeera mungu we kusoma Qur'an yali badde omusiraamu omulungi tekiri haramu ogenda obwera okunoonya ssente naye ate ekisinga okunakuwaza Allah subhanahu wa ta'ala kuzingirayo ne bakuddiza mu ssanda ngewa Allah toyinayo aya neeki gy'osoma mu aya z'osoma nga ntuufu egenda kuba nnaku njereere nekyo bannaye twerengoose tutuule tusome eddiini eno Allah subhanahu wa ta'ala ajja tumalira subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh